batukubira kuba muganda waffe Asule yayita maama Senga Asule mmanyi ye yatukubira n'agamba okimanyi taata w'omwana we afudde nempakana nnyo ne mugamba nedda maama oyo akulima n'essimu gijjeeko bali mu bbika muntu nga tafudde kati kubanga omuntu gwe nayogedde naye ku makya ate ne bambikira mpu yafudde nze mba sikikkiriza paka nga mbyerabiddeko kati twagenda oli awo ne tumuggyako essimu nga nnyiize nnyo ne ŋŋamba kale abika atya taata wange nagenda olaba kusanyuka nga bamubise bya ddala nga bamukubye amasasi agudde eri mu mmotoka ye neŋŋamba kale bya ddala n'empunga neebakira nawe nga siina nagakaaba siina nagaseka siina nagabeerawo nengenda neneebakirawo. Erinnya lyange ppya bampita Daddy Janat, taata Janat omubwa bwati taata Janat ligatteko nnyo congratulate me ama Janat nkwagala nnyo tugenda lambula ebintu bingi tujja nalinnya ennyonyi ne Janat yaŋŋambye Daddy nambuza naŋŋamba Daddy ndabye ku mapeera pulira bulungi Bambi ndowooza amisinga taata we naye nsooka okusooka nga ndowooza byakusaaga naye munnaye si byakusaaga oli tali mu byakusaaga ali mu bya ddala nazadde anjagala buli kiro ampeereza mmese zisula bulungi Daddy zuuku ansabira essaala tezigambika no weapon shall be formed against me that will work kati nakitegedde kubanga oli Katonda yamundeetedde Daddy Janat straight away. Naye nze ekintu kye nze sigenda mwerabira obulamu bwange bwonna oba kibi oba kirungi nze ekyo ekitono kyankoledde nkisiimidde ddala okusinga n'oyo ankoledde ebingi mu bulamu bwange kuba ndazeeko ku mukwano gwa taata agundaze ate era nkubuulidde nti gunyuma naye abasinga abamu naye yandaze nti bataata beegombesa obbeera nabo. Abadde tobeerangako na taata ng'ate nabeerako ddi naye gwe gubadde gusoose. kiwulikika kitya okubeera ne taata kozi waliyo bato banno nga nabo balinga mu mbeera gy'olimu nga tebalina bataata. Oluusi biba bya ssanyu ate waliwo woofuna taata n'akufuukira ekizibu. Kati twogere kuwa essanyu nga taata wo bw'abadde ankoledde bingi andaze nti bataata beegombesa kyesinza mwerabirako kuba ndaze ekkubo ampadde ekkubo n'obuvumu n'amaanyi okweyongerayo. Nze jjajja Ichuli abaana bo gwe bakozeemu gundi naye nkwegayiridde njagala abaana abo omwana oyo ne mugamba waali kati n'abeera nga buli lunaku abeera amukubira buli lunaku ng'ate era atuteerako ssente kubanga n'essimu ye ebadde ereeta Ibrahim kati oyo omwami yampasa era twali mu bulungi nnyo naye twali nga ki tetwayomba tetwakola ki yagenda kusuubula bwe yagenda okusuubula teyadda yali musuubuzi wa bijanjalo na kasooli oyo taata wa Janat bwe yagenda okusuubula teyadda simanyi naye nennoonyako nembaga oba yafa oba yakola ki okusanga nga yafumbirwa ekiboga eyo simanyi eyo munda eyo yawasa oba yafumbirwa ow'omukazi naye nga ne bw'otuukawo bw'otyo nga takyakujjukira. Twale mpolampola ensonga zino taata wa Janat ne bw'otuukawo nga takyakujjukira nti y'oyo nga takyakumanyi nti y'oyo era ebiseera ebyo ne baŋŋamba mbu nno yafudde. Byali kisiibo ate nga tebasoma ng'olwo baabagobye fiizi nga tebasoma batudde waka nga tebasoma era baŋŋamba mama tuwe ku ssimu ne bagenda eyo emmanju w'ekiyungu ne batandika okukola ekyo ekintu naye nga kye yali ayogera yali akitegeeza
ate n'olina nnyamba naye n'akipiikinga era n'akitegeeza kubanga abadde akitegeeza abadde tasobola kwebaka nga tamuwulizza abadde tasobola kwebaka nga tawulizze naye nze mbadde soogera naye sijja kulimba era ng'olukuba essimu nga ŋŋamba aluwa era nga essimu oluvuga amanyire kuliko taata Janat nga ne bwevugira omuga Janat taata wo okola otya ka vidiyo ako wava ku ki jjajja Ichuli yakola vidiyo ng'ategeeza Bobi Wine nga we yatawadde Madubala sente kati Madubala n'agenda mu mafina n'amuwaayo akasente kati naŋŋamba kati nange neŋŋamba ono ye talina mwana gw'alabirira ono alina abaana alina ne famire alina n'abantu abaweerera eyo ebbali neŋŋamba lwaki tafuuka taata wange akageri taata wange gye yafa awo nange okyabyebuuzaamu temunnabakola vidiyo nendaba ebizimbe n'agamba mwala wange okumanya asiimye yaŋŋambye mpu nalabye ne ku mapeera n'akakatambi mwekali n'agamba nalabye ne ku mapeera n'ansuubiza n'okunsuubiza mpu nja kulinnya ku nnyonyi antwaleko eyo wabweru kubanga yasiima nnyo ddala kuba nasanyuka nnyo ennaku ezaddako nga bwakuba kale natolera salaamu ng'aba ayagala kwogera na mwana we ebyo byokka byokka ye abeera ayagala kwogera n'ono oliwo okukwata simu kutolera salaamu oluusi n'obutatoola n'akuba kubanga essimu ye eriko Daddy Janat era bwakuba nga muga Janat kwata taata waakuba ng'amubuuza kati era nokuwola olubamutta ekiro emisana yali yamukubidde naye ng'omutima gwali gumukubidde alabika oli yamubuuza Janat muli bulungi maama we ali bulungi ng'omutima gubannumira nyinasooka beebaza bantambuliza vidiyo netuuka ku taata wange oyo essaawa zino omugenzi beebaza nnyo mwebala nnyo mwebala ddala naabo abasobodde omunziikirako neyanziza neyanzigenze ddala obugamu bwange obusembayo tebijja bba bingi naye nsaba busabi Mukama awummuze mirembe taata wange oyo gwe saalabako amuwummuze ddala mirembe amusonyiwe byonna ebyamusobako noono Mukama gwabadde ansemberezza abasinga abamumanyi nga jjajja Ichuli naye amusonyiwe byamusobyeko byonna era omwoyo gwe guwummule mirembe nsaba Mukama yenna eyanzitidde taata wange nkimanyi gye bali abamunzitidde abalage ekkubo okuba nze sisabira muntu kibi abalage ekkubo naye era kyemmanya abo abamuse ffenna lyekkubo gye tujja okgenda naye Mukama yajja obbawo ebibonerezo Allahumma amin kale
Nkwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu Viki exclusive mu bitundu by'eggwanga Uganda gy'osinzidde okubeera ng'otulabasaako okutuwuliriza kyokola kyamaanyi nnyo ddala gwe mukwano gwange. Amannya n'eddoboozi bampita Viki. Bw'eri nkola yange video yosooka ogimpereka like. Buli olikinga video kituyambako information okubeera ng'etambula n'etuuka ku buli muntu ssekinoomu eyandyetaaze okubeera ng'agifuna mu kadde kennyini nnyini. RIP Isma All Access. Abangi gwe tumanyi nga jjajja Ichuli, ekitangaala gy'oli kikwakire era ne Mukama akusaasire ku ebyo ebyakusobako. Yaziikiddwa olunaku olw'eggulo era twebaza mwenna abasobodde okugenda okumuwerekera n'okubakuulisaayo nti mukulikireeyo nnyo nnyini ddala. Omugenzi mwamulaze omukwano yadde mu kaseera ak'ennaku mwabaddewo. Thank you so much music fraternity. Thank you so much bannabyabufuzi, ba tiktokers, ba youtubers, ba bloggers, buli muntu yasobodde ogenda n'abeera ng'asiibula omugenzi Isma Access oba jjajja Ichuli. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Eggwanga lyagala kubeera nga tuli bumu. Tutambuddemuko ne tufulumakoko mu kibuga ne tujja ewakiso mu maka oba awaka ewabeera omwana ono Janat abadde alabirirwa Isma All Access omugenzi kati oba jjajja Ichuli. Era embeera nga bwetambula ewaka Janat tugenda kubeera nga twogerako kolayi okosaako maama nkoze nejjolo ku kamera bweri nkola yange era still nkujjukiza okubeera nga video ogilikinga n'okusubscribinga ate tutambulire kuno. Janat, oli otya? Jendi. Nja kusaba onyongereko ku ddoboozi. Oli otya Janat? Jendi. Oli bulungi? Iye. Nga bitalo? Kitalo nnyo kya taata wange. Bangambye obadde mulwadde, obubadde bukuluma buwonye? Sinaba bulungi terera naye nja kuterera inshaallah. Bantolereko okusalawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwenna abatulaba nze Janat gwomumanyi ku tiktok nga Raji Beauty. Nze ayogera nammwe essaawa zino. Kale mu mbeera y'emu ndi ne maama amuzaalira ddala era gwe nabadde njogerako naye olunaku lw'ejjo. Maama, oli otya munnange? Yendi ssebo Basigade mese mukulikeyo mukuziika obudde ssebo nga bitalo nnyo munnange. anti olwo ne mu nnyumba eno biba byagudde Era byagudde n'ebyamaanyi byagwiridde. Tumbuulizaako ku bantu bange bali naye mbalamusizza mwenna abasiraamu salaamu aleikum ab'enzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe. Bannange mwebale nnyo mwenna abaatudduukiridde nga muwulidde omulanga ogwa taata w'omwana wange eyatuvudde ku maaso. Bambi mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala abatindizza eggendo ne mugendayo. Mwenna mukama abaddizeewo kye mwamulaze ku mutima gwe kyabadde ayagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. kale. Janat, olina emyaka emeka? Nina emyaka 11. Emyaka 11. Osoma kyakumeka? Nsoma kyakutaano. Nsomera ku Good Times Empereero. Subject gy'osinga okukola? Science ne math. Taamu ewedde wasoma bulungi? Bulungi nnyo era nayitira na first grade. Math wafuna mmeka? Nafuna 96. Wow. Ate science? 82. English? 90. Good girl. So, obadde nga osoma bulungi mu class. Maama, Wange omwana wo wakumeka mu baana bo? yasembayo. Olina abaana bameka? Nina abaana 4. Nina abakulu n'abato. Kati abato be bano 2 bennina, abakulu bagenda kukola. So
Janat gwe tulina wano ye Mugalanda ke ka last born ko. Yesebo. Then oli amubeerera ku bifaananyi gwayita kameramaani omuwala Janat kwadda era bwe tubeera waka. So waka mubeerawo abantu basatu. Gwe Janat n'oli amukwatira ebifaananyi bya TikTok yo. Yes. Tusooke tuddekoko emabega katini maama. Wali okola mulimu ki gwe olwaleero? Nze ku ssaawa eno byangu otaanako siina kyenkola naye nga kale wano awaka ndera ku baana b'abantu omuntu bw'aba nga alina gy'alaga asobola okundeetera omwana ne mmulera ne mmusigaza bwe bityo naye nga nali nkola mu butale nga ntunda ennyaanya katale kaliyako ku masitoowa naye nga okusookera ddala nali nkolera awo ku Wuno mu lujjaawo kati embeera emigugu gyange kwe baasookera olunaku lwe bagamba mbunna emigugu bagyokyeza kwe baasookera byaffe bye baayokya akatale bwe kakwata omuliro ko Wuno ebyaffe bye baasookerako ne tudda ku kisenge nga tetuyina wadde ekyo nenzira mu katale k'ennansanaako nako nengezaagezaako ne bigaana kati ssaawa eno ntudde nga naye nsobola okukola naye sina kapito kati nenyo. Wali otunda ki mu Wuno? Ngoye nali ntunda ngoye z'abaana. Esebo mukadde kano tuyinza okwebuuza taata w'abaana bano aliwo? Ekintu ekyo weebale nnyo kimbuuza. Genza omukazi eyafumbirwa nga nina emyaka 15 nenzaala abaana 2 ate ffe tetwefumbirirwanga nga twagala batufumbizanga bufumbiza ne banfumbiza omusajja n'antulugunya nenzaalayo abaana 2 beba abakulu kati bano abaana abato bawala bano abaana abato nabo nenziramu nenfumbirwa ng'eri nvuddeyo nenzira ewaka era nenziramu nenfumbirwa ne baddamu senga wange nandeetera omusajja nenfumbirwa kati oyo omwami yampasa era twali mu bulungi nnyo naye twalinga ki tetwayomba tetwakola ki yagenda kusuubula bwe yagenda okusuubula teyadda yali musuubuzi wa bijanjalo nakasooli oyo taata wa Janat bwe yagenda okusuubula teyadda simanyi naye nennoonyako nembagawo oba yafa oba yakola ki okusanga nga yafumbirwa ekiboga eyo simanyi eyo munda eyo yawasa oba yafumbirwa ow'omukazi naye nga ne bw'otuukawo bw'otyo nga takyakujjukira. Twale mpolampola ensonga zino taata wa Janat ne bw'otuukawo nga takyakujjukira nti y'oyo nga takyakumanye nti y'oyo era ebiseera ebyo ne baŋŋamba mbuno yafudde. Wamunoonyako? Namunoonya n'ogenda ekiboga nentuukawo waali chairman n'amuyita ow'ekitundu nga takyamanyi nti yenze nga bw'omweyanjulira akugamba sikumanyi sikujjukira takujjukira nekyembagamba mazima abaana be bo yali asobola obajjukira ate ng'ajjukira kandi waatajjukiridde gwe omukazi bwabeera akyajjukira abaana nga tabamanyi wadde era ne bwe yafa yali amanyi famire eri gye yaleka eri eno nga takyamanyi Kampala nti ayinayo ate si yenze nzekka yayina n'abaana eyo ekasokoso abalongo naye era nga nabo bonna yayinayo n'ennyumba nga byonna takyalina kyamanyi ng'amanyi kimu kya kiboga gyali n'omukazi gwalinayo kati era baatubikira bubikizi ne batugamba yafa n'okutubikira baatugamba luvannyuma ate kyamaani nga mmaze namukubira naŋŋamba nedda Saalongo yafa twamuziika konze mwamuziika wanti eno konze kala awummule mirembe era ne mbagamba bano nti naye Saalongo yafa kati ono kwe kumugamba nti nno taatawo yafa oli mu lubuto kubanga yandeka n'olubuto lwono nze era mugamba taatawo yafa ali lumututo kubanga ono teyamulabako
ensonga mu bufunza omulinamu abaana omugenzi taata waabwe omulinamu abaana babiri tebamuziikako oli omukulu yali waali kameramaani wono nga wa mwaka gumu n'ekitundu oli era noono nali lubuto nga nensinalumanya nalumanya bweyagendera eri wano taata mukugenda kusuula agenda simanyi nti ndi lubuto tewasooka kumanya ndaba aluddeyo ndaba n'olubuto ndukuzizza ngamba kangende nnoonye ntuukayo nga takyatumanyi nga tammanyi wadde nga tammanyi bannange nga tammanyi mutyensi ngenda okuddayo nga maze kaseera ebyo ndowooza teziweza emyaka nga 8 nga baŋŋamba nti bamuziika kati nze bano nali nabategerezaawo nti kitammwe yafa kubanga nali sisobola bagamba nti ntuuseyo nanneerabira nga yanneerabira nali sisobola kibagamba byebyo naye embeera yonna ngiyiseemu n'abaana bange mu nnyumba wano nze buli kimu nga nze nkyerabiririra siina tewatuukakoko gye bazaala saalo wali tolina baganda baawe bamanya baawo nali mbamanyi nga babeera eyo mukono naye nali mmanyi maama we naye naafa era naye tebaatubikira ng'abeereyo mukono namubiri naafa tebaatubikira kati neŋŋamba sijja kubanoonya nenkuza kubanga era nava nabo mu bufumbo era nembakuza kati nga nabano mmanyi nja kubakuza naye bano bankaluubiriddemu bankaluubiriddemuko naye nga kyonna ne bwenfuna ekyokukola nsobola okukuza abaana bange. So omwana ono ne bwe yagenda kukola katambi nga alajanira omugenzi kati small access yali awulira nga kimutamye ku mutima kubanga byali kisiibo ate nga tebasoma ng'olwo baabagobye fiizi nga tebasoma batudde waka nga tebasoma era baŋŋamba mama tuwe ku ssimu ne bagenda eyo emmanju w'ekiyungu ne batandika okukola ekyekintu naye nga kye yali ayogera yali akitegeeza ate n'olina nnyamba naye n'akipiikinga era n'akitegeeza kubanga abadde akitegeeza abadde tasobola kwebaka nga tamuwulizza abadde tasobola kwebaka nga tawulizze naye nze mbadde soogera naye sijja kulimba era ng'olukuba essimu nga ŋŋamba aluwa era nga essimu oluvuga amanyire kuliko taata Janat nga ne bwevugira omuga Janat taata wuli nga yekka gwayagala okwogera naye katuddeko kemabega kati ninyo bwe wagendayo luli ekiboga kati ninyo ekiboga omusajja nagamba takumanyi wayogerako ko n'omukyala gwe yalina mukadde ako yali badde mujjawo naye ngaewaka nali manyiwo buli kimu saayagala nnyo kulondoola bintu nze ndi mukazi atamanyi kubeera awo nti neesibye ku muntu nali mulondoola ndabe oba gyali mulamu okitegedde nti nno kiki kyakola owasizza okoze ekinze ndi mukazi musiraamu nakulira mu maka amasiraamu kwegamba sirondoola sikunoonya gwe bw'oba oyagadde nnoonya kubanga oba omanyi wanzaalamu okitegedde naye bw'ogamba tojja kunnoonya nange karaasi siri kunoonya kale mboozi ya nnaku sometimes wenkola emboozi ez'ennaku nange empunzika ate zaagala kunjozesa ku munye Janat obukuluma bugenda kuwona bwo nze nkiwajja si nti ofunye shock ya muntu gw'obadde omanyidde okuba nga takyali naawe si bwe guli okola otya ka vidiyo ako wava ku ki
Jjajja Ichuli yakola video ng'ategeeza Bobi Wine nga we yatawadde Madubala ssente. Kati Madubala n'agenda mu Mafina n'amuwaayo akasente kati n'aŋŋamba kati nange n'aŋŋamba ono ye talina mwana gw'alabirira, ono alina abaana, alina ne famire, alina n'abantu abaweerera ebbali. Neŋŋamba lwaki tafuuka taata wange akageri taata wange gye yafa. Awo nange okyabyebuuzaamu temunnabakola vidiyo. Katusooka abantu bano tubalage vidiyo eyo omwana ono gye yakola Janat nga asaba Ismail Access omugenzi kati jjajja Ichuli abeere taata we naye yeetikkekoko ku buvunaanyizibwa ka vidiyo keeko. Kati nga Mudubala omugano ogenda mu Mafina yamuwadde miliyoni. Otyo jjajja Ichuli sigalako gwegwe nnoonye okuva obwedda. Assalamu alaikum basiramu bannange, neebaza abo bonna abazze bamukola nga nsaba mutambuze eno vidiyo nkunoonya walangirira banne mputese wabalabirira nkunoonya ku jjajja Ichuli. Njagala obeere biological father wange naawe okiwulire. Ndi waka esoomu enkuba sinabasibuka neetaaga ggwe. Njagala obeere biological father wange ng'omperera ng'onkola kikuba ndi waka ntudde. Nkunoonya mutambuze vidiyo emutuuke. Kati olwo bakalabye ka vidiyo olwo ofuna ekirowoozo ekyokkola vidiyo eyo. Oyita ani akuyambeko? Nali mpita jjajja Ichuli kunnyamba kumperera school fees ne muganda wange oyo kamerama kuba baatugoba. By then ono namusangawo ewaka sister wo nga ye baamugoba dda wiiki emu eyayita. Kati nange nebanziza nemubuuza waakajja naŋŋamba nedda nze najja dda wiiki emu eyise emabega. Nemugamba kale tujja tubeerako ewaka nga ne maama waayiya. Kati nengenda olaba eyo vidiyo nange neŋŋamba nsobola ogiddamu. Mukama Katonda waba tuyambye omusajja n'agiraba n'atukwasizaako naŋŋamba kale tugere tugikole. Nemugamba naye omanyi obikola ebyo ebintu? Naŋŋamba ye mbimanyi nnyo. Okwata essimu. Kati twagenda olaba omusajja asoose n'ayogera n'azikiza nange nenjogera neŋŋamba bujja naawe obimanyi? Twagenda olaba omusajja atukubidde naŋŋamba vidiyo yo ngisiimye. Kukundi eyo ku ka vidiyo ako wateekamu ennamba? Saagiteekamu. Twalaba luvannyuma wammanga waliwo omusajja eyajja n'atugamba lwaki temwataddeko nnamba, ne tumugamba ffe tetubimanyi. N'atuteerako ne tugenda ku YouTube ne tugipostingayo vidiyo ne tuteekayo n'ennamba. Jjajja Ichuli kwe yasinziirira otukubira. Bwe yakuba essimu ani yagikwata? Maama yasooka ogikwata n'agamba wangi kati omusajja we yagikwata naye n'agamba njogerako n'oyo n'agamba yono yenno yennyini n'agamba maama n'agamba mbadde njagala nfuuke taata w'omwana oyo kuba vidiyo nagisiimye. Maama n'ampita. Kati lindako awo maama n'akuyita. Ebya maama leka maama abyeyogerere. Maama ofuna essimu nga mpya essimu nfuna essimu yasooka kupositinga jjajja Ichuli enkeera wa vidiyo n'apositinga n'ateekayo positi n'agamba nnoonya omwana wange ono. Kati bagenda okuŋŋamba eyo ne baŋŋamba n'abaana ba vidiyo ze baakoze jjajja Ichuli abanoonya. Ne ŋŋamba kati nze ngenda kukola ntya okukola ki okumulaga abaana bano we bali. Kati balina muganda waabwe eyo ne mbagamba mumugambe anoonyeyo jjajja Ichuli amuteereko ennamba yaffe. Kati ne bamuwandiikira ne bamuteerako ennamba nankubirirawo we yalaba ennamba naŋŋamba maama mbadde nsaba kusinkana omwana oyo mwagala. Ne mugamba omwana waali naŋŋamba nkwegayiridde yaŋŋamba nze jjajja Ichuli abaana bo gwe baakozeemu gundi naye nkwegayiridde njagala abaana abo omwana oyo. Ne mugamba waali
kati n'abeera nga buli lunaku abeera amukubira buli lunaku ng'ate era atuteerako ssente kubanga n'essimu ye ebadde ereeta Ibrahim Mukisa. Ibrahim Mukisa nga buli kanaku atuteerako ssente. Kati n'atugamba naye engeri gye kiri kisiibo tusinkane ku Idi. Kati kwolwo olwa Idi yategeka nnyo eyo waggulu eyo gye twali Kabalagala. Waliyo kati yeyo gye twali n'atutegekera n'atugira n'ayanjulira n'abantu n'abalaga omwana ono n'abagamba mubadde mumanyi sizaala kati nange nfunye omwana temuddamu kuŋŋamba nti sikola ki sizaala. Teyajja okwonga buli lunaku abeera atuwa obuyambi. Vidiyo eyogerwako nga bamiitinze jjajja Ichuli. So ku kasaawe musookera ddala okumusisinkana. Kasaawe tusookera zino zonna ennaku kubanga ziri emmotoka ye yali efudde nga tayina ku Idi gwali baali bategeka omupira kati waba tiktokers ne ba bloggers. So katulwe mujja kwolwo. So akatambi katusooke tukabalageko keeko nga buff meetings omulundi ogusookera ddala Ichuli omugenzi nga ayanjula omwana ono ng'omwana we okuva ku lunaku olwa Idi paka waviiridde embulamu bwe. So akatambi keeko oluvannyuma lw'okulaba emuntu kati sirina mwana ate nga ye taata we tayina nankolera tiktok n'agamba njagala obe taata wange kati ndi taata we kati namuddemu muŋambe nti sirina mwana wuuno n'okusoma akola ki otambula newadda leero wazze okundaba avudde waka ne maama we nenajola bataata we maama we yamumpeera anti awasinga operenti kati bwe bakubira essimu maama akuyita bamukubidde essimu vidiyo yamwe mwagikoze yamutuuseeko ku ssimu wayogerakoko naye kuolwe nayogera naye yagamba bigambo ki yaŋŋamba ne mwana gwe ebigambo ani abikuyigiriza ne mmugamba tewali nabyeyiririza oluvannyuma lw'okulaba vidiyo eyo naŋŋamba kale naye vidiyo nagisiimye era ojja kuddayo ku ssomero n'eswawuma ogenda givaamu ŋŋenda kusindikira ssente ne mmugamba yono jjajja Ichuli n'agamba yenze neryo erinnya toddanga buddimpita erinnya lyange eppya yenze taatawo ne mmugamba kaali nange nkyagadde ekyo okyokubeera muwalawo n'agamba kaali nansiibula. So enkeera waddangamu ng'omuwuliza nga mwogerezeganya ne ku WhatsApp enamba ya savingibwa n'ayogera ne twayogerezeganya nnyo naye nga muba mwogera ku ki ennyo ku WhatsApp ngwano nga temunabagendayo kumumiitinga. Yali ayagala nnyo nsome nga ekyokusoma ye kyakulembeza mu maaso ngebera byonna ayinza obutabifaako n'agamba ye osomera bye bito byabadde nga mbuuza nga bamulagirawo naŋŋamba ku lwokubiri enkya ŋŋenda kujja ku lwokubiri katini nnyo abatulaba n'abatuuliriza leero ziri ennaku z'omwezi gyolero ziri meka simu yange eraba terabaaka leero ziri ennaku z'omwezi 8 olunaku lwa Mande. Jjajja Ichuli omugenzi kati yaziikiddwa lunaku lwa ggulo nga 7 enkoko njeru yafa nga 6 najjeera not najjeera ensanja kyanja wakawe wali yes. So olwokubiri nagamba olwokubiri olw'enkya nga 9 agenda kujja twogeziganye maama amunkwase nga afukira ddala taata wange twalekayo mu kibuga tubeereko ffenna tugendeko ne ku ssomero tulambule essomero eryo aweeyo school fees nga wekisoboka nengamba insha Allah
namukama yamanyi n'agamba kale n'ansiibula olunaku oluddako n'ayogera bw'atyo lw'osooka okumumiitinga wawulira otya? nawulira essanyu ne ŋŋamba nange ntuuseeko mu kibuga kuba naye sigendangako mu kibuga nendaba ebizimbe n'agamba mwala wange okumanya asiime yaŋŋambye nalabye ne ku mapeera n'akakatambi mwekali n'agamba nalabye ne ku mapeera n'ansuubiza n'okunsuubiza mpu nja kulinnya ku nnyonyi antwaleko eyo wabweru kubanga yasiima nnyo ddala kuba nasanyuka nnyo. Maama lw'osooka okumumiitinga omugenzi nawulira essanyu lingi naye ekyasinga kwegamba okugira yali amanyi nti nno oba omwana ali mu byakusaaga kubanga yaddamukko naŋŋamba saagala kati bya kamera. Olunaku lwe yateekayo positi eno egamba nti okuva olwaleero erinnya lyange eppya nze taata Janat. Olwo olunaku yali nga amiitinze ne tulabagana naye naŋŋamba tebigenda ubaako wa kamera jangu naŋŋamba oli mukakafu omwana oyo ne bwe mbeera naye nemuganze siina buzibu ne bw'obeera naye naŋŋamba nenda kubiteeka mu lujjudde omwana omumpadde ne mugamba mu busiraamu omuntu bw'agamba nti nno ati oli ndi kitaawo oba oli nagamba oyo omwana nze muzaala kati oba omumazi nemugamba omwana munamukuwadde n'ateekayo positi eyo ti okuva n'olwaleero nze taata Janat era mulimpite ng'agamba aba social media n'abagamba nze taata Janat omu bw'ati mulimpite kwolwo twali twamiitinze naye. ennaku ezaddako nga bwakuba kale natolera salaamu ng'aba ayagala kwogera na mwana we ebyo byokka ye abeera ayagala kwogera n'ono oliwo okukwata simu kutolera salaamu oluusi n'obutatoola n'akuba kubanga essimu ye eriko dadi Janat era bw'akuba nga muga Janat wati taata waakuba ng'amubuuza kati era nokuolwo lwe bamutta ekiro emisana yali yamukubidde naye ng'omutima gwali gumukubidde alabika oli yamubuuza Janat muli bulungi maama waali bulungi ng'omutima gubannumira namugamba taata ffe tuli bulungi mwagenze mu nnimiro nti ate twagenze mu nnimiro weetuli awaka naga ngenda kuteerako ssente z'okukozesa emitwalo 10 namugaa kale kati omwana ono yambeeranga bubi tumukubireko nze nedda nga nze mmanyi essaawa z'oli yala kawungeezi nga namulabye ng'ali live nga bali eyo balina gye bali kati nga saagala mutaataaganya mu ebyo eŋŋamba tunaamukubira enkya ku ssaawa nga 4. Janat lw'osembayo okwogera ne ddadiwo lwalidde era ku Saturday ku ssaawa 4 ku makya yankubira n'ambuuza muli bulungi konze ike maama ali atagyali mwalimye nedda mulina enkoko ez'okulunda ne mugamba tetuyina naye ziri mu kyalo gye tuzirundira naŋŋamba kaali ngenda baweza emitwalo 10 egy'okukozesa leero ne mugamba insha Allah mukama waba asomosezza kati naŋŋamba nti nyinza okwerabira ekibinze neerabiralabira nnyo nzitukizaako ng'wemba neerabidde ne mugamba kale insha Allah nja kukujjukiza lwetwogera olwo olunaku lwe lwasembayo olira ku ddoboozi lye lwe lusembeddeyo ddala nga omulindiridde bubaka bwe yakusuubiza oddamu okuwulira amawulire agamukwatako ogawulirawo baatukubira kuba muganda waffe asule yayita maama senga asule emumanja yeyatukubira n'agamba okimanyi taata omwana we afudde nempakana nnyo ne mugamba nedda maama oyo akulimba n'essimu gijjeeko
bali mubbika muntu nga tafudde. Kati kubanga omuntu gwe nayogedde naye ku makya ate ne bambikira mpu yafudde, nze mba sikikkiriza paka nga mbyerabiddeko. Kati twagenda oli awo ne tumuggyako essimu nga nnyiize nnyo ne ŋŋamba kale abika atya taata wange. Nagenda olaba kusanyuka nga bamubise bya ddala, nga bamukubye amasasi agudde eri mu mmotoka ye. Neŋŋamba kale bya ddala. N'empunga ne neebakira nawe nga siina nagakaaba, siina nagaseka, siina nagabeerawo. Neŋŋenda ne neebakirawo. N'ogenda mbuliri ne weebaka? Kubanga era ku makya nalina okugendayo. Nkakasize ddala. Tugendayo nga abantu bali mu kkungubaga, neŋŋamba era bya ddala, bya ddala. Nentunula. Omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwumuze, musonyiwe n'ebyamusobako. Kiki ky'otagenda kwerabirako abadde taata? Naye gye twabadde bakimbuuzizza, naye nze ekintu nze sigenda mwerabira obulamu bwange bwonna, oba kibi oba kirungi. Nze ekyo ekitono kyankoledde nkisiimidde ddala okusinga n'oyo ankoledde ebingi mu bulamu bwange. Kuba ndazeeko ku mukwano gwa taata agundaze, ate era nguwulidde nti gunyuma. Naye abasinga abamu naye yandaze nti bataata beegombesa obbeera nabo. Obadde tobeerangako na taata? Ng'ate nabeerako ddi naye gwe gubadde gusoose. Kiwulikika kitya okubeera ne taata? Kozi waliyo bato banno nga nabo balinga mu mbeera gy'olimu nga tebalina bataata. Oluusi biba bya ssanyu ate waliwo woofuna taata n'akufuukira ekizibu. Kati twogere okuwa essanyu nga taata wo bw'abadde ankoledde bingi, andaze nti bataata beegombesa. Kyesinza mwerabirako kuba ndaze ekkubo, ampadde ekkubo n'obuvumu n'amaanyi okweyongerayo. Osomerera kubeera ki? Dokita, njagala beera musawo. Kati nga abo baakube taata nga amasasi, Mukama abasoboseza nga mwaddemu obulamu ne babasaawo emu bwe bati ne mujjanjaba n'awona. Nga ndi dokita nga nkuze. Awona ne tubeerawo mu bulamu. Mukama waba amwongedde essaawa emu ey'obulamu. Emu bweti newoka bakadakiika. Gwe bw'oliba omusawo? Nze singa Mukama atuyambye, nsaba era nnyambe nsome nnyo. Kubeera mbadde nsobola okumujjanjaba n'awona bwe batyo, naye era Mukama bw'atyo bwe yageze mpu alina okufa. Ate era Mukama alina kye yayisizaawo. Ekyo kyo kye mmanyi. So Mukama yageze nga kirina okubaawo. N'ekirala alina kye yayisizaawo. Singa teyafudde era wandibadde ekirala ekiyitawaawo. Wawulidde otya okubanga olunaku lw'enkya lwabadde agenda okujja akutwala akugira eddala wano n'ekitasoboka kubaawo? Ennaku yabaddewo, essanyu lyabaawo n'ennaku ebeerawo. Ate era essanyu welibaawo n'ennaku erinobaawo, era mbadde nsuubira ennaku n'essanyu era nkimanyi ligenda kujja. Mukama tagera kibi, ekyo kyo kye mmanyi. Kati avudde mu bulamu bw'ensi eno naye ampadde ekkubo. Kati singa tafudde, singa era nkyali naye afudde, ampadde ekkubo. Kati olaba n'oyo omusajja Mukama Katonda amumpadde nga kirabo, angumye nga tata nga afudde, era naye waali, naye era sijja mutwala nga musajja era taata wange. Era Mukama asaba naye amuwa obulamu.
omusajja gwayogerako ava kwogerako ko naye mukadde kano ali eyo UK obweddano amaze ebbanga okuva bwe nakoze emboozi y'omwana ono nga aŋŋamba ayagala kulaba mwana ono kwongerayo birooto bya mwana ono so bava kwogerezeganya balina bye boogedde bitagala kuleeta wano so ye musajja gwali kwogerako maama byotagenda kwerabira esigenda kwerabira kwegamba ye muntu gwosobola okulaba edda mu mirembe gwaffe twatyanga nnyo abantu abatabuliiki kati jjajja Ichuli abadde nga mutabuliiki naye nga mutabuliiki ow'ekisa abadde mutabuliiki ate nga bwanywerera ku kintu bwagamba ekintu era kino bwabagamba nti nenda bawa ssente ng'era azibawa ne bwaba yeerabidde abakubira ate nga yeetonda ono omwana abadde mutonga naye amwetondera Janat Johnson nyiwa saakubuuzizzaako oli otya mwana wange bwe bityo kwegamba abantu tulemenga oba okutunuulira omuntu n'ekimugamba oba gundi oyo mubi omuntu aba mulungi ku mutima gwe okusinziira ebbanga lyemmazeeko naye akatono ako abadde muntu mulungi nnyo nga bw'ayogera ekintu aba akyogedde ate era nze kyemmanyi okusinziira naye mukama gyali tetumanyi biriyo naye agenza omwana ono amuli ku mutima kubanga yamubuuzizza naye ng'omutima guba nnumira kwegamba nga naye omutima gutandise omulumira ki omwana ono omuntu atalina mutima gwe gulumira abeera tasobola kwagala kintu kyonna naye kati ye bantu gwe babadde bamanyi talina gwalabira talina kwakola ki talina kwakola ki naye ng'omutima gumulumira namugaa Janat ng'omutima guba nnumira adde mulungi ku mutima Janat abantu abatulaba obagamba ki oyagala bakolere ki njagala batuweerere kuba sijja gamba kumpeerera nzekka nane kamera mumani wange gwe baagoba school fees ate gwe nasangayo ewaka bamupitireko mama Leila oyagala babaweerere babiri iye already gwe wasanga ye bamugoba musome jangu otuuleko wano weyongereko saidi zaawali oli otya oli bulungi nja kusaba otunulireko wali tuula bulungi okakkanemu bulungi oli gwani nze Leila yegwe Leila ate eddala Madiina batolere ku salaamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu gwe okwata kamera munno ng'akutunuulira oba olumu tomugamba tunula mu kamera mugamba kati nange oli ali ku kamera ngamba mbu otunule mu kamera olina emyaka emeka nina 14 oli wa 11 omusinga emyaka 3 wasoma kyakumeka siniato emusinia tusomerawo mbogo subject gyosibwa kwagala English ne geography oli muntu wa luzungu nnyo gwe okwata ono obutambi bwe ku tikitooko so gwe baali bagoba dda batera bagobagoba naye sinno naye nga babadde babagobagoba mugenda kuddayo musome abatulaba oyagala babakolere ki nga famire batubeererewo mugenda kuddayo musome mugenda kuddayo musome Janat ekisinza okunyumira ku ggwe okimanyi oba ekisinza okunyumira ku mwana ono nti teyeefuddeeko yekka owulidde nti njagala batuweerere cause kyamulumalo yasanga nga mukulu we already atudde waka so gwe wenna atulaba gy'osinziira
Nja basaba mukozesa enamba gye mulabako ku screen esemberayo 85 munkwatizeeko tweyambe tukwatire wamu. Janat ne Laila baddeyo basome. Janat osoma Laila osoma kubeera ki? Njagala kubeera makeup artist. Makeup artist tunula wali bulungi obibagambo oyagala beera ki? Makeup artist kyova olaba olimu aka brown oyagala abantu babyula kona lwaki oli shy ng'ate gwe munno gw'omugamba tunula mu kamera bagenda kuddayo basome nkikusuubiza nga sitya gwe ntya Katonda. Abantu abatugoberera balina omutima omudduukirize, abantu abatugoberera balina omutima omuzadde, abantu abatugoberera abo still balina omutima omusaasizi n'omutima ogwagaliza. Tokola oyagala mukadde kano kukola ki singa bakubuuza abatulaba nti oyagala kukola ki bakuwa entandikwa? Mbeera njagala nenfuna ekibanda nentekamu amanda matooke kuba kati egyo emirimu egyo gyensobola. Emyaka nkaddiye mbeera nsobola nenkubawo ekibanda nentunda matooke manda bwebityo ebintu bwebityo byebyo mbisobola. Capital wa sente nga mmeka okukuba ekibanda okuteekamu amanda mmere emyanya obutungulu? Capital zino amanda bagaseera ebintu bwebityo babiseera naye capital yenna abeerawo atandika kubanga entandikwa ebeera nzibu kamu kitundu bubiri kamu ezibeerawo zitandika n'olaba onookola otya ozitetenkanyizza otya sobole okubayimbinizaawo mbakuze. So obadde ng'otoba ng'okyakola paka wano webali single mom maama atayinaako wadde nti nsuubirayo kasukaali ew'omuntu yenna siina. So ono ali mu senior 2 ono wa P5 wa P5 naye nsaba munkwasizeeko Bambi sigamba nti ndeze engalo naye emyaka gye mbaddewo bonna abaana mbeerabiriridde mbeeweereredde ate wenfunidde omuzira kisana nga nnyamba ate waagendedde mukadde akabi nensigala nga ndi ku kisenge sijja kulimba sigadde ndi ku kisenge nnyo nga nakawunga sikaguze kubanga sente yabadde agenda zituwa ku ssimu ne mugamba onoogira olinda mukubira ogira olinda. Kale obugambo obusembayo Janat neswalwa mpulira zituuse okusaala abatulaba wandyagadde ngenda sooka beebaza bantambuliza vidiyo netuuka ku taata wange oyo essaawa zino omugenzi beebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala naabo abasobodde omunziikirako neyanziza nnyo neyanzigedde ddala. Obugambo bwange obusembayo tebijja bba bingi naye nsaba busabi Mukama awumuze mirembe taata wange oyo gwe saalabako amuwumuze ddala mirembe amusonyiwe byonna ebyamusobako noono Mukama gwabadde ansemberezza abasinga abamumanyi nga jjajja Ichuli naye amusonyiwe byamusobyeko byonna era omwoyo gwe guwummule mirembe. Nsaba Mukama oyo yenna eyansitidde taata wange nkimanyi gye bali abamunsitidde abalage ekkubo kuba nze sisabira muntu kibi abalage ekkubo naye era kyemmanya abo abamuse ffenna lyekkubo gye tujja okgenda naye Mukama yajja obbawo ebibonerezo. Allahumma amin. kansooke n'omwana Laila obugambo bwo oba kyoyagala abantu bawulire okuva gy'oli? Nsiimye nnyo abantu nsiimye nnyo taata waffe kyabadde atukolera nnyo nnyo era njagala Mukama amuwumuze mirembe yonna yonna gy'ali.
abajje mu mbeera embi gye balimu abatukuuya abateeke ku ddaala eddungi. Omanyi eddiini? Nkimanyi kuba mbadde nga nkisoma. Ngenda soma surat al-Fatiha. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nze kyemmanyi kyekyangamba bwe beetegeeza birungi omutima naawe. Ate oli omugenzi era kyannumya nnyo obutagimanya era nenzirayo ku muzikiti nja mugamba aginsomese kale nfundikidde ntudde ng'agenda okulya naye nga nnaku bampita Viki mbebaza mwenna mu bitundu by'eggwanga Uganda n'ebweru waalyo abali mu United States of America, United Kingdom, South Africa, Turkey, bwonna yonna abali mu Saudi Arabia, Jordan, Oman, abali e Dubai, abali e Uganda, kale n'abali ku Boston wali nga ku Salama Road, mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala okutugoberera. Mbasaba busabi munkwatizeeko famire eno ebeerekoko obulungi. Janati asome, Laila asome, maama afune kapito naye akole, ate oba oliawo maama singa anaakola ajja kusobola okulabirira abaana be. Ffe ne bwe tutadda maama singa aba akola abaana basobola okubalabirira. Nkoze nejjoyo ku kamera, I think tutindigga olw'e Kampala. Kyemunaaba mutuwadde kye tugenda okuleeta ng'ensi eraba. Mukama abankuumire.